Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond at the newsroom gwe mkutu semakutu kwoli nzedeni ya kuelezera kutusaka ensonga zisemasonga. Lope Ssenyonyi Bisakezi yavuddeyo nayogera ku kyokufa kwa General Sunday n'agamba kino kibe kyakuyiga eri abo bonna bali mu buyinza nti waliyo yali waggulu yenga bw'asalawo olwogenda munywanyi tosigala wabula ate era naye n'agatta eddoboozi n'agamba tekyandibadde kirungi kusekererawo bakusanyukira abo abafudde naye wabula ebikolwa byabwe bye bireetedde bannayuganda emitima gyabwe Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. emitima gyabwe okukyuka kakati mulya nnyama aviriddeyo Nameere n'amwanukula wepo bibino ebyewuunyisa ku kooti y'e Masaka olunaku olwaleero wadde watwalibwa omusango gwa Nameere ne Nalubowa baddukiddewa okusala kwagwo omusango biwedde bitya byonna nsobodde bikuŋŋaanya wamu mbenga mbikuleetera munywanyi obimanye ate nno butereevu nnyo nnyini ddala. Munnamateeka wa Nalubowa Kanso Muyezi aliko ebigambo byayogedde kyokka era mu mbeera y'emu Honorable Goleti Namugga avuddeyo n'alabula Balamu n'abaako ebigambo byamugamba bye biki ebyo bye boogedde era bikwata ku ki bitegeeza ki munywanyi byonna nsobodde bikuŋŋaanya mbenga ate mbikuwa nzadde niye akuweereza ku mukutu ogwa BTN Media Beyond at the newsroom wenkusabira n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu nti twegatteko subscribinga ku mukutu gwaffe guno ate obeere nga otufuna buli wooba oli mu ngeri y'emu njagala okutegeeza nti oba okujjukiza nti gwatannatwegatteko mu butongole twegatteko ng'osubscribinga koonama ekigambo subscribe then bw'omala ogende okuone mu kaduuka nzitire mu personalize okateeke mu all sobola okufuna notification ku mbowuzi zonna enyovu ze tukuteereddeyo ku mukutu guno ogwa Deni exclusive ogwa Beyond at the newsroom era nkujjukiza tutulina omukutu gwaffe omujja ogwa Deni exclusive ojja kuyitayo ko wansi mu comment section wenkuteeredde link nenjipiningawo ogikoonemu ekutwale butereevu ku mukutu ogwo osobole okuba nga otwegattako mu butongole. Nze Deni akuweereza tuli ku mukutu semakoto ogwa Beyond at the newsroom awo wennyini njagala nzikirize si walala wabula tutandikire ku bigambo bya Lope Ssenyonyi Bisakezi. Twalabye amawulire aga Major General Sunday eyafudde tusaasira famire ye omuntu waba afudde kufa kubeera kufa n'abantu be bambi abamwagala naki tubasaasira naye Katonda atuyambe kituwe ekyokuyiga ffe abakyali abalamu kubanga Major General yali Brigadier ne bamufuula ne Major General Sunday ng'ali ye Masaka banne nga awandula ebikankana NUP tetujja bakkiriza wano mumulooza tuyinza okubaawo obukulembeze ebyo nno tebikkirizibwa na mateeka ng'oli musirikale naye tituyinza bbaawo bukulembeze NUP tugenda gimalawo kati musajja wattu agenze NUP yekyaliwo Katonda atuyambe ffenna twekubenga tooki mu mutima nga tukyali wano Katonda atuyambe ne tufuna obukulembeze obuvunaanyizibwa obw'enjawulo abantu bayise bulungi nti Mukama bw'abanga akyatuyambye nga weetuli deka bino bibe ebyokulabirako twekube mu mitima tufumintirizeemuko ku butya ensene egenda abeerawo nga either wooli oba nga toliwo ne wooliba ovuddewo nga wayise emyaka emeka Uganda egenda kusigalawo. Ekibuuzo kiri nti egenda kuba etya era igwafiira ku banno olina garanti nti goli wa kuwangaala emirembe n'emirembe. Kale nno ebigambo bya Ssenyonyi bwe bityo bwe bibadde ebimu ku byo wuliriza tumweyongeze Ssenyonyi. Yes aliwo kyanaku kubanga mutabani mwa Mwami Museveni muhozi agamba nkutonya njagala kutta era yamulagako ne sampulo yalumba amakage n'atulugunya mukyala we kati omuntu akola ekyo n'agamba nti nkutonya njagala kutta kyanaku so wali agezaawo kuba nti ali safe naye emirimu gitambula kubanga obukulembeze tebwetoloola
omuntu omu kati mubadde okyagala mu luzungu. Lopjohn Ssenyonyi bamubuuzizza ku mbeera emirimu gye giddukanyizibwamu ku kibiina kya National Unity Platform. Omukulembeze waakyo waatali Robert Kyagulanyi Ssentamu abategeezezza nti ekituufu kiri nti emirimu gyo gitambula newankubadde ng'omukulembeze taliiwo oluvannyuma lwa mutabani wa General Museveni okubanga amusuubiza era ng'amutegeeza nga bw'ayagala okubanga ate awunzika entamu ye. Njagala nkuwe wano ku bigambo bya Namugga biki byayogedde ku Major General Sunday. Wuliriza. Ogenze mu pesizo baga nti banange wadde bafudde wadde adumira amajja afudde naye amajja ge kasajja gula gatudde mboko mugundi mu kulonda kwe mawogora bitoyinza kubyogera oli agali naye ono yibonna mugga gwe no mukulembeze no ganti amajja ge kasajja gabakuba era sinzera kukyogera. Ebyo bye bigambo bya Namugga naye nga mu kugezaako okubikkirira kaakabikka omulalu kalabika nga kabadde keewenjudde dda era nga Namugga agamba ate tuyinza butabyogera era oba oyogedde effujjo lye baabakolako ne kati lyokyatenda teryakolwa bantu balala wabula abo bennyini be baalikola. Wulira obubaka bwaweereza Minisita Balamu Barugahara ono gwe bayita Namugga omutuufu. Naye okutuma mpita mu mukama wa Balamu omugambe nti Namugga yasinzidde wano ku radio yo w'omuweera platform okukugamba nti gamba banno mukkakkane kubanga Balamu yaliko lumu wa Pastor Kayanja nga yomu yagezaako bannange era nze n'okuba kusaawe musanga mwami Kyagulanyi nsobola omutwalewo omukulembeze w'eggwanga ne twogerezeganya tebitambula bityo. Ogambe oli mukuntume wa Minisita Balamu nkutuma omugambe nti Namugga bwe yabadde wano report gimuwe nti Namugga yakugambye nti mwami Balamu muve mu kubalaata. Waliwo mulaba nga yogera ku nsonga z'Simba ng'asaaga busaza. Mugambe nti wano Namugga yakugambye mukulu Balamu ku radio yo n'obudde bw'omuwa obwobwerere nga tasasudde. N'akwebaza omuleeta nga ate n'otomuwandikira byakwogera. Naye n'akutuma n'akugamba nti twongere okulowooza ku ggwanga eritugatta okusingako wano okusinga okubalaata obubalaasi. Ebyagamba simanyi Kyagulanyi President asobola n'omuwa omulimu. Mugambe nti Namugga yagambye nti naye mugambire ku President Museveni akkiriza okukola ne Kyagulanyi mu gavumenti ya Kyagulanyi. Ontuma bino nkutumye nti President Museveni akkiriza okukolera mu gavumenti yani ya Kyagulanyi akoleko naffe ffe lwaki ffe tulina okukola naye naye akkiriza akoleko naffe. Ontumye ebituuse wa Minisita ogambe Minisita Balamu nti bino Namugga bye yagambye yeyo negotiation esookerwako naye akkiriza okukolako naffe. Ekyo bw'anaakituusa ajja kuba tukoze obulungi obutagambika nga tonnakeera ku makya kujja kutugamba nti Kyagulanyi vunnama fukamira okkirize okolere mu gavumenti ya General Museveni tuyambe naawe omukyala Namugga baddaye tuyambe naawe wennyini okola otya tuyambe ogambe mukamaawo naye akkiriza akolereko mu ya Kyagulanyi tukyuseemu. Tuli ku BTL Media Beyond the Newsroom gwe bukotu zebakotu kwoli. Wulira nno Minisita buhwebye mpuliziganya Ennyombi Tembo agambye aba broadcasting ebikwatagana n'obululu mu kikomye Bunnambiro nnyonnyene ddala. Njogedde ne bannange oba bawadde amagezi bannaffe abalina license okuva mu ffe omanyi regulator olina ebintu bingi by'okozesa okukola omulimu gwo. Ekimu bakiyita moral suasion. Moral suasion oyogerako ne banno bowa license ng'obasaba ng'olinga abasaba wakwadde oba olina obayinza okubalagira si buli kaseera nti olina kukozesa biragiro. So nina communication gyenkoze eri bannaffe
abali broadcasting radio ne TV nga tubagamba nti tulabawo tendency bannaffe abatayitamu bululu gye batandise okukozesaamu radio ne TV okujja nga balinga abeekubira enduulu ku byaliwo mu bululu baleese ebyali mu bululu ne babireetawo ku radio ne TV. Ekyennaku ekirimu ekyo tetwaliganye ago waali gayisa oba mawulire naye galina ekintu kimu nti ebyobululu tebiri nga mboozi ndala. Obululu buli regulated oba bulina abulabirira. Abulabirira obuyinza abujja mu constitution. Ate era etteeka lirambika bulungi eryokulonda kwa president, okulonda kwa local government, okulonda kwa parliament, amateeka galambika bulungi. Bw'oba ebintu olowooza tebyagenda nga bw'obyagala ng'olina okwemulugunya wajja ogenda. Kye tulaba kati abantu batandise okukozesa radio okujja okwogera buli kibo kye basanga. Oli najja ku radio oba ku TV nti nze akalulu kange gundi n'ayogera oluusi n'erinnya yakabba wano ne bankyusa foomu zaaliko buli 15 ne bampa 5 ebintu ebiringa bwe bityo. Tetugaanye olina okwemulugunyaako naye tabbu eri ku ekyo bw'okyogera mu broadcasting ne kikkirizibwa ne TV ne zikikkiriza okugenda mu maaso obuvunaanyizibwa bwali badde nti olukola allegation ye mu obwamawulire obuli professional baali badde kye bakola okubira oli gwe bakyogeddeko oba okubira electoral commission ne babuuza nti ono agamba bw'ati ne bakuwa view yaabwe abantu n'obawa balanced sort of reporting ku nsonga eyo. TV ne radio zino tekizikola. Basigaza ono omuntu ajja akola ebintu byayogedde mu studio n'ayogera ebyo byonna byonna nga tebamu. Kaakati oba eno ye pressure simanyi okusinziira ku bigambo bya mukulu Nnyombi Tembo era ye byeyeesigamako ng'agamba nti bannamawulire tebagoberedde butya mpisa na biragiro bye balina kugoberera nga bannamawulire yabatendeke nti bakyaza abaagwa ne batandika okwekubira enduulu. Eyo nno y'ensonga lwaki intaneti yaggyibwako. Baali baagalira ddala okuba nga babakuumira mu nzikiza wakati mu butamanya musobole okubeera nga mubeerera mu mbeera efaanana bw'etyo. Anyway, nsi yaffe tukyayagala waakiri tusigaze essiga eddamuzi nga lyetengeredde nga lirina sanity review basically ebadde esinga kuyamba ssiga ddamuzi kubanga for us ng'omukyalo ono bamaze omugazeetinga still tubadde tugenda kuteekayo petition naye nga petition eyo eteekebwayo nga essiga eddamuzi limaze okwetereeza nti ddala ebyakolebwa omulamuzi asiimwe byali bituufu oba nedda. Naye bwe tutuuse nga omulamuzi aleeteddwa tumudawutinga okuba nti ajja kuwa justice nga rikodi ye tugiraba teyina njawulo na rikodi ya mulamuzi asiimwe Albert eyali mu musango gwa recount. Ntugamba nti no nempa balooya bange instruction nti mu kifo ky'okwonoona petition yaffe nga tuwa omulamuzi ono chance okusooka okuvuluga revision yeno application etwakola eya revision ate nga content eri mu revision application ye content yennyini gye twetaaga okukozesa mu petition gye tugenda okufayiringa nti nkakasa balooya bange nabagambye dda bafayiringa ndooza bamaze okugipreparing is already prepared era temugamba nti tuvuddeyo tekinnaggwa tumaze okufayiringa petition eya okwapiyaringa mu high court so basebo ne bannyabo tubadde tulina okuwithdrawinga this case. Ziri cases endala looya ajja zoogerako nazoogerako abamu tebaakitegeera bulungi naye twali nazo tulina ziwithdrawinga today ziri withdrawing officially eza interim order ne administrative order. So basebo ne bannyabo kyekyo ekibaddewo to withdrawing application eno olw'obutaba na bwesige omulamuzi eyatuweereddwa era tetusaba esige. Nalubowa ono nno nga ye yasooka okulangirirwa nga yawangula akalulu ka Masaka omubaka omukyala ekibuga eky'e Masaka kyalwaddaaki kkooti
Negdamu ne bagamba tuddemu tubale obululu newankubadde boxes ezimu zisangiddwa nga nsumulule naye endala ne zisangibwa nga temuli bululu bwamu ye n'abagamba tugende mu maaso tubale obululu. Enviiri zibavudde ku mutwe olunaku olwaleero bwe batuuse mu kkooti nga omulamuzi aleeteddwa yali yeesimbyewo ku tiketi y'ekibiina ky'NRM era nga baali mu kamyufu k'NRM ne bawangula muwangule ng'anoonya kyabubaka. Bo kye bagamba nti olwedde ono asubscribinga ku kibiina eky'ebyobufuzi so tasobola kutuwa bwenkanya ng'ate obwenkanya abutuwa ku munnakibiina munne. Bw'atyo n'agamba nti awo katugende ku kkooti ensukkulumu oba tweyongereyokko mu kkooti endala twetaaga omulamuzi omulala so atali ono tetumwesize. Era ebimu ku bigambo bya Kanso Muyizzi nga looya we bye bino wano. First of all, when we come to courts, we come for justice. Justice is not only done, it is seen to be done. Whatever we do as lawyers, especially in these matters, we do in the interest of the public and jurisprudence. Earlier this morning, we were faced with a situation where we came to the High Court of Masaka, believing we would be before the resident judges of Masaka. Because what we were applying for was a revision of the decision of the lower court in Masaka. Such a revision is done by the resident judge. Coming to Masaka this morning, we found a different judge who we know to be in the civil division of the High Court in Kampala. We established that actually he had the cause list of even matters that would come today. So the applicant, the Honorable Nalubowa, told us as counsel he had already received information that. But why you people always partisan? Security doesn't have any partisan. We have tried not to stop the information. You just follow us wherever we go. So we are in as she. Bw'atyo Muyizzi kyagezaako tunnyonnyola nti bagenda ne batwalayo okwabira kwabwe oba okwemulugunya kwabwe olwa kkooti entuuyi ensala yaayo gye yessalamu ne bye yasalawo okubeera nga bikola nga bimenya mateeka oba oliawo nga tebituukiridde nga baagala kkooti eno ensukkulumu mu bbendobendo ly'e Masaka okulaba ng'etunula mu nsonga zino eno. Wabula kyababuuse ku mutwe nga n'omulamuzi aleeteddwa si owa kkooti eyo wabula nga avudde Kampala kyokka ate ng'olwedde alina n'ekibiina gya subscribinga oba nga alina ebyo ebimulinkinga kule. Kaakati bwe batyo ne baweebwa ebiragiro client waabwe Honorable Nalubowa nti amu withdrawing omusango tuwongereyo mu kkooti endala ffe tufune omulamuzi omulala ono ye tetujja kukkiriziganya olwa information emu oba obubaka obumu ye nga Nalubowa bwe yabadde amaze okuba nga afuna. Wabula bwe we luba lutalo lwa bigambo ebya Nalubowa n'ono bikyagenda mu maaso n'okuba nga biyenda wolereza. Nakuwulidde ng'era okkaatiriza ng'onnyonnyola abantu era ng'obakakasa nti gwe MP omukyala ow'ekibuga Masaka City nnyabo omusango gwa impersonation okwefuula kyotali musango gyeguli mu penal code n'amateeka amalala mu Uganda. Lekeraawo okuimpersonatinga ekifo kyange, lekeraawo okwefuula kyotali. Nze Woman MP Masaka City amateeka gampa obuyinza okuggulako omusango kubanga saagala ogenda obeeko bikolobero by'okola nga weerimbise mu kifo kya Woman MP Masaka City ate nga tokiri. Toli Woman MP Masaka City. Electoral Commission yafulumiza the official gazette eyaba members of parliament abaayiseemu mu kalulu ka 2026 era ku kifo kya Woman MP Masaka City kuliko Justin Nameere nga omuwanguzi si gwe Nalubowa.
Justin Nameere agamba ye Nalubowa nti agenda mutwala mu kooti gwakweyita ekyo kyatalinga akilaiminga ekifo kye kyokka ng'olredo ono ali gazetted ng'omubaka yawangula. Jjukira nti Nalubowa yasooka okuba nga alangirirwa nga byonna bw'obimanyi bwe bizze bitambula. Wabula omukyalo ono Nameere y'omu ku abo b'oyinza okutunuulira n'ogamba eno mbaki so si mukyala. Olwo lwaki nkoze statement efaanana bw'etyo wuliriza. Ogenda kunsasula buli cost ate ssente ezo bw'ona amala okuzimpa eza costs ekitono ennyo twakubirinze dda costs ng'oli mu miliyoni 4. Nze balooya abange balooya ddala. Saamu Ssekyewa musajja ayina lo faamu wane Masaka, ayina lo faamu branch e Kampala, ayina branch e Jinja. Anthony Bazira is a presidential lawyer. Ye yabadde omu ku balooya ba President Museveni. These are full-time lawyers paid per hour. Bakuono muyizi apalapalanya TikTok lawyer bwagenda bamumye kaadi ya Nupu eno bamumye kaadi ya FDC ate yesimbyeko Makindye bwamala yesimbyeko Masaka no. Nze nina balooya abaddala abakucharging sente mukwano nga ddala sente okutuula mu bintu bye n'olwekyo ezo sente zonna oteekozizza naye zonna nga bw'ona azinsasula costs jazikwata nziwe muwala wa Ssemwogerere. Wamanyi nti amaziga ge gakola kinene mu kusuula n'enkuwujja akalulu. Nyumirwa nnyo omuntu ayogera mu kuwangula akalulu nga tetulaba bajaguza era nga tetulaba basanyufu. Ng'omukulu omwe yagamba nti obululu nawangudde nayodde ebitundu bw'ebiti ku 10 nabitutte era n'abanvuganyiza ate singa abantu bange balonze nandibadde mmalawo. Naye nga tetulaba bajaguza ku abo abangi ababayiira obululu. Abamwe emitima gy'amayinja tegiraga ssanyu. Wulira Nalubowa. N'amala n'addamu n'aga nti gwe Nalubowa General Sande akuwadde byoya bya nswa. General Sande yakulira amagye Deus kubanga yalimu yali mu Tale Center the whole night. Kati nze nakuzibwa ndowooza mpa abantu respect gye ebasaanidde. Deus Brigade Commander General tulina we tukwataganira mu by'obufuzi naye bwe nali nfuluma ebweru at a certain point nayimirira we yali ne mmulamusaako. Ndoza Nameere n'andabanga mubuuza kuba yalowooza nti nina muyitako buyisi. Kakati obwongo bw'amangu ago ndowooza balina obutakkaanza era awo natandikira okulowooza kyoba balina obutakkaanya before wakati wa Nameere kakati bw'afulumya statement eyo after akunnangirira nanga nti oyo akuwadde byoya bya nswa. Neŋŋamba ate General Sande kati nga Sande yalangirira yaliimu wadde musajja teyanyiga wadde ekigambo neki. Naye oluvannyuma ennyo twakimanya nti mukyala Nameere yagenda ewa pulezidenti n'akonjera abakulu abo n'akonjera General Sande nga bwe yabadde mu Kobaane okubbira abannuupu akalulu, n'akonjera RPC nga bwe yayambye ennyo abannuupu okubba akalulu, n'akonjera returning officer Haji Abdul Naduli nga bwe yali mu Kobaane okubbira abaki. Era twagenza okugenda mu kooti nga returning officer yagobebwa, RPC nga mugobe, General Sande ali ku commission of inquiry n'abalala byonna biri Masaka. Chairman wa movement wa city yonna gwe bayita Bulegeya ali under inquiry. Bonna bali question bali omukyala Nameere yabaga nti tebamuyamba muwanguza. Bw'owulira ebigambo bya Nalubowa omwana wandiise bwe kati akantu caption ku vidiyo eno n'agamba wano nno waliwo ebibuuzo. RPC baamukyusa, returning officer baamugoba, kati komanda afudde. Gwe kiki ky'olowooza? Beyond the newsroom gwe mukutu kwoli muli ennyama yanukudde Nameere. Wuliriza emirundi gye naakeekebeza ng'ate sigamba nti ntya n'abaana bange nabaki amukiriya naye message egenze mu society. Era neewuunya nnyo muganda wange Munyagwa okukiyimba nti Mulyannyama baamuvumye siriimu. Nakyewuunya ne ngamba ono ye presidential material.
era nze nsuubira nti mwannyinaze Nameere kyayitira bino ebisigaddewo ze simanyi kwevuma ku social media era eyo program in fact n'abasanyuka nkya bampita njogere nagamba ekyo kyaweddeeyo ye mulya nnyama kubanga mbadde mu tooko show ze simanyi teriiyo mmesi gye nali nkoze oba ndi nzekka era tubadde n'olw'omusha n'oyo twetwala by the way ndaba ne ku lediyo ezo abantu beetwala gashumba baani why go kati ekyalimu sikirabamu era nze kyakomaawo era mbadde mbiraba abantu babyogera bamuvuma nange nyongere sirinaawo kyenjogera kubanga first of all nasisiina personal grudges na Honorable Nameere simusisinkaganangako muwulira simanyiyo era sirinaawo kyenyinza nakwongerako oba yanvuma oba teyanvuma ekirungi bye yaŋŋamba byonna byange nze ndi musajja muganda ennyindo yange teekwa kuba bwendi ndi musajja mukulu nteekwa kuba bwendi ekyobulwadde neemanyi wabula kyagenda publicly mu basiriimu we bajja okulonda obuluuto obutwala abasiriimu nywerawo eddagala tusisinkaganayo kubanga oteekwa okubanga waliwo akatugatta dokita wange eddwaliro eryange limanyiddwa ne wendagwa ku accident general clinic nsamba dokita Mukwaya gwe weebuuzizaako my health status the answer is no so naye eyo message yagenda eri ggwanga nti ffe banawe tuba twogera ekigambo sikoseero ekigambo siriimu pressure tebabivuma kubanga ekigambo bulwadde olwaleero butuuse omwami wo bagwa obuleesi oba empiso gye bakkubye so kubuulirira abantu baffe abalina ebigambo obusungu oba ki era naye nkimanyi nti mudda yeekuba mu mutima bino ebiriwo bye byabannabyabufuzi General Museveni bamuvuma bifaana biti Kyagulanyi bamuvuma bitya Honorable President bamuvuma bifaana bitya kakati tosobola kubeeyoga ekisajja kikulu so mulya ennyama engeri gyakuttemu ensonga eno agikutte mu nsonga mu ngeri ya kisajja kikulu nnyo nnyini ddala anyway I won't dive into that unless let me give you this clip of Amasia Walukaga claiming obuwanguzi bwa meya wa Kyengera. Uliriza. Basajja gyali musanyufu asanyuse nnyo nga awulidde omusajja w'obuwanguzi jasa basajja mu bintu by'obubbi bitokote saabasajja tasobola kulagira kubba buzaana we nga omusumo w'amatukaji w'amatuse ofye 17 obbo wa kanaana saabasajja mu mujjagala mu nsonga zino ez'obuyeze kiyayi saabasajja simu yayi tawagira na buyayi saabasajja tumanye musanyufu nnyo kubanga wabbye omuzaana we owokutaano n'abeera muwera David wa DP n'afuna 703 owomunana yiga Moses n'afuna bulu 5 total number of voters n'ebeera omutwalo gumu mulukaaga mubina mu 18 omutwalo gumu kakaaga mubina mu 18 kakati ate oli gwe balangiridde bitokote yafunye obululu emitwalo 4 mu 8 oba mufuna bulungi abalonzi babadde omutwalo gumu kakaaga naye ate ono gwe babbidde ate bamuwadde emitwalo 4 mu 8 kitegeeza nti emmotoka etuuza takisi etuuza passengers 14 ku mulundi guno yagenzeemu passengers 17 bwatyo bwate electoral commission bwegezaako okukitunnyonnyola so bannange bano ba candidates mulaba ono olu bwe yafunye n'oli nga bonna bamaze okutaalinga ebyabwe biri uniform bikwatagana ebyoli byebirala ate ne dyara forms zizoono bitokote tezaalabikako so mu bufunze tugamba tugenda kugenda mu mateeka lwa National Unity Platform nga yawangudde nange siyinza kutuula kubanga nze mmeeya ebintu byenkoze wano ebizimbe ebiri mubiraba emboloka eziri wano enkulaakulana gyezizye wano bajeti najja kawubikamu negera ku 5,000 kati bw'owulira ebigambo Walukaga byayogera ojja ku reflectinga ne ku nsonga lwaki Nnyombi Tembo takyayagala boogere ku nsonga zino nga bali ku media. Why do I go into it? I should say I should sign out. Anyway, Walukaga byonna abyogedde neera tuzze tubiraba ffe tuzze tulaba ebintu bwe biti naddala mu kalulu kano there is nothing new. Anyway, munzikirize mbatere wano tusinkane nga Glude nakkiriza nze Deni BTN Media
beyond at the newsroom gwe Mukoto Semakoto kuwoli. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.